Oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Bet Oliver Namisango kamya okuyisa ekiragiro ekigoba abatembeeyi ku nguudo olunaku lwa leero abitaddemu engatto n'ayolekera akatale k'Owino okulambula emidaala awamu n'okwogeraganyaamu n'abasuubuzi ku nsonga ez'enjawulo ezibaluma. Abasuubuzi mu katale kano baanirizza minisita mu ssanyu eringi era ne bamutottolera ebizibu bye bayitamu nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Mu bye banokoddeyo mwe muli abasuubuzi bannaabwe okufulumyanga ebintu ku mbalaza z'akatale kye bagamba nti kibakosa mu byenfuna kubanga abaguzi baba basigala bweru. Mulimu abali ebweru nga balina emidaala bagirekawo wali bonna bayingire mulyoke mumanye bantu bameka abasigalawo abatalina bifo we bakolera balyoke babagabe mu butale. Tugenda kufuluma kati tukolere ebweru ffenna oba tebasobola kudda munda. Minisita Betty Kamya akubiriza abasuubuzi okugonderanga amateeka nga y'engeri yokka gye bayinza okuyitamu okutereeza ekibuga era nabo ne bakyeyagaliramu. Neebaza abatembeeyi abafudde ku kkubo ne bajja ne bafuna emiti emidaala era nammwe ababaddewo mbasaba mugondeze muwagire embeera eno. Abasuubuzi era nabo bongedde ne bategeeza minisita nti emidaala emyereere gikyalimu mu katale k'Owino abatembeeyi b'oku nguudo gye bayinza okukakalabizaako emirimu gyabwe nga bavudde ku makubo. Baleka emidaala ne bakolaki ne badda ku nguudo wali eri bagireka ne bagenda ebweru ne bakolerayo naffe twagala badde munda tukolere munda ffenna okutwongerako abatembeeyi kye kituyamba bajje munda bakole. Betty Kamya era alambudde n'ettaka eririko enkaayana wakati w'abasuubuzi b'akatale kano ne bbanka ya DFCU n'abakubiriza okugenda mu maaso n'okusasula ensimbi za buli mwezi basobole okununula ettaka lyabwe. Bakubiriza bannannyini pulojekiti bannannyini ttaka tekutya kutandika kuwampooza mutaase ettaka lyammwe. Minisita Betty Kamya azze afuna obutakkaanya wakati wa bannabyabufuzi abaddukanya ekibuga ku nsonga y'okugoba abatembeeyi ku nguudo za Kampala era nga kaweefube gwaliko ow'okulambula obutale agendereddwamu okufunira abatembeeyi ebifo bye bakakkalabiza emirimu gyabwe. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.